basiiga ku mugaati gwe bayita Prestige, ne bakolera ne sabuni gwe bayita Jama ayoza awunya akawo kalungi, tanuubula ngalo za mukyalawo, era ekyama kya mukyalawo ekyokwoza ogenda kizuulira mu Jama. Genda omugule wa bbeeyi nseko buseko. Kakati ne Prestige gwe mbagambyemu alimu ak'enjawulo, alimu akalungu ka vitamin A. Vitamin A yetuyamba ku galwadde gaffe nga corona, senyiga, n'ayongera abasirikale bo amaanyi. Ono Prestige Margarine musange mu buli dduuka, musange mu buli supermarket, oba osobola tukyayirako ku Rafik Building wali mu Kikuubo. Ndi ne Sheikh Mutimba mbagambye mbaleetera abantu ng'agenda kusomesa obeeko kyoganyulwa mu byedda n'ebyayita ate nga n'embeera zaali azimanyi kye tuyita exposure. Kamusabe asooka abeere nga atubuuzaako, tuli mu biseera bya hijja, nkimanyi Sheikh tasobola kubanga embeera eyo talina kyagikoonako, ate nga katulinze bannaffe badde ndowooza abasooka batuuka nga 22. Nga sinanjula musomo, nsaba Sheikh abeere nga ababuuzaako mu butongole. Sheikh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Batulawa bonna ku kutimbe Gaggadde Salam TV, abami n'abakyala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Tukakya byonna mbayozaayoza okutuuka ku lunaku lwa Eid. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gyammwe. Allahumma amin. Sheikh, wiiki eno mubadde mu hijja. Naam. Era nafunamu ekirowoozaawo nga sikulabaalaba naye nga oba ne Sheikh yagenze. Tubadde mu hijja, kubanga hijja gubadde sizoni yaayo. Sigamba nti nagenda e Makka, wabula ababeera eri tubeera nabo mu myoyo n'okubeera nga bye bakola ne Allah subhanahu wa ta'ala naffe yatulekerawo wano bitulina okukola. Obutunuulira nti hijja yo yawedde nga hijja, naye ffe naffe Katonda yatutegekera hijja yaffe yeena abatagenze gituuba oliawo gye twagala okwogerako olwaleero insha Allah taala. Alhamdulillah. Tubadde twegeyageyamu Sheikh nonambikira omusomo omuwoomu era gwe mpulira nti neetegese nnyo, n'otwaga abantu baasaze, abantu baasala, abantu bakyasala. Nsuubira ennaku zaffe zigwako nkya. Kuba Yidi twagisala lwa mukaaga. Inshallah. Kati omuntu ayasaze ekibuzi ky'ekisava n'ekiriga ekiwoomu n'asala ente ye ne beegatta musanvu ne bagisala, abamu ne basusaako naawo, ayinza kuba nga yafunye bulungi ki? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala imami al-mursalin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Okusala kuyina entandikwa yaako, okiwulira? Okusala ebisolo, okusaddaaka ebisolo, ekisooka mu byonna tawhidullah, kwawula Allah, min maqasid, mu bigendererwa by'okusala tawhidullah, kwawula ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'omwawula bitaqarrub, n'okusembera, ng'osembera naki? N'okusaddaaka ebisolo. Waliwo wano ab'amawulire bagerera baga nti oli yasaddaasa omwana. Saddaaka tebaamu, saddaaka gye buva ne gye bulaga tegenda kubeera ya kusaddaaka bantu, wabula saddaaka esaddaaka weba ya bisolo. Era ky'ovola nti Allah subhanahu wa ta'ala mu aya emu yaga wafadainaahu bidhibhin azim, nanunula Ismail bidhibhin azim, n'ekyokusala eky'omuwendo nayo yali ndiga. Nga kiki? Nga sunnati lil baqin, nga nkola eri abasigadde, okubeera nga kiri ekyokusala omwana naye Allah yakiraba nti ate kijja kutambula mu nkola yange ey'obwakatonda, kati n'atuteerawo ebisolo. Kakati ebisolo ebyo y'emu ku bintu omuntu byasembera nabyo eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'ataqarraba nabyo. Kuba okusala kuno kwonna betuba tukutunuulidde, eddiini eno eyaffe ey'obusiraamu etambula ne bannabbi abasinga obukulu, diini Ibrahimiya ya Burayimu,
wa dini muhammadiya ate dini yaki ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim Mungu amuyita ummatan, amuyita kibiina, amuyita mukulembeze, qanitan omugonvu lillahi ng'agondera ani Allah subhanahu wa ta'ala. Naye bwe yali agenda okusala omwana we, weebuuza lwaki yali agenda okusala omwana we ono Ibrahim amaze okuva e Palestine azze amaze okujja atuuse fi wadin mu lusenyi ghairi dhi dhar'in olutaddamu kintu kyonna inda baitika almuharram. Allah nga batunyonyola inda baitika almuharram awali ennyumba ye yaki ey'emizizo. Okiraba bulungi? Kaakati atuuse okugenda okukwata omwana we okumusiba emiguwa agenda amusale. Lwaki? Yamusala lwaki? Taqarruban, kwali kusendererya ani Allah subhanahu wa ta'ala. Nti ku nsibuko y'okusala eva mu kigambo bugabi. Omugabi yasala era haramu omukono yenna teyasaze era tagenda kusala ne bwaba alina sente zijjuza studio eno kubanga asulu y'okusala eva ku muntu mugabi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam manya Ibrahim alayhi salam yali musajja mugabi, n'agaba ente, n'agaba embuzi, n'agaba buli kintu kyonna nga kiweddewo. N'agamba nti ne bwe mba okumanya njagala Katonda wange ne bwe mba nzadde omwana mu kiseera kino Allah n'aŋŋamba nti musaddaaka lillah. Ne bwe mba nzadde omwana musaddaaka lillahi ne muwaayo. Kati bw'otunuulira ensibuko yakugaba. Ensibuko yakola ki? Yakugaba. Ibrahimu yeeyama nti nja kugaba. Okumanya nja kugaba ne bwe mba nkoze eki? Ne bwaba mwana nebeera nga eringa nadhiri gye yeetemye. Unaye omusajja ng'akyukira ali myaka 9 nga tamanyi 9 nga tamanyi yasobola okubeera ng'akola ki? Azaala. Naye Allah subhanahu wa ta'ala alina ebyamagero. Okumanya alina ebyamagero Sheikh Hamza yamuwa omuwala nga muto. Vakubona abaawana abaganiza sifumbira musajja mukulu. Naye yamuwa omuwala nga muto Hajara. N'azaala Ismaili ng'amuzaalira Palestine. Obujja ne bujja obwa Saara. N'amugamba nti vaawo, ne bavaawo ne bajja. Obula era bw'osoma Kiswa eyo kati nga gwe munnakiswa ojja kusanga nti bwe baatuuka awali olwaleero oluzi lwa Zamuzamu yazazika omwana nga wansi mita nga 10 oba 2 weewali ki? Weewali Baitillahi al-Haram. Owulira? Yeerippa ng'onadduka, yeerippa ku ngoye ze. Ani ayerippa? Hajara. Hajara. Yeerippa ku ki? Ku ngoye z'ono. Tegereza okuva e Makka okutuuka e Palestine olwaleero waliwo kilomita kumpi nga 1000. Okuva e Makka okutuuka e Palestine. Wala. Yavaayo na bigere. Bali sibaali nga ffe. Netegereza atuuse biwaadi mukwogera ku kitundu biwaadi mu lusenyi ghairi dhi dhar'i olutaddamu kantu konna naye inda baitika almuharram inda zarfiya awali ennyumba yaki ey'emizizo. Rabbana liyuqimu swala abantu babeere nga awo wennyini eswala bwe zijja nga okukola ki? Okuyimirira. Waj'al afidatan min annasi tahwi ilayhim ate njagala oleete neki edwa giromba. Owulira amaze okubaleka ono amweripye ku ngoye amubuuza nti otulekedde ani ya Ibrahim? Asabye ddolaga abantu bave Uganda China bajje. Naye omukyala amugamba otulekedde ani? N'amuga nti Allahu amaraka bihadha. Allah yakulagidde okukola kino. Omukyala yabuuza omwana tufulumulagaya mwana muto ayonka. Allahu amaraka bihadha. Allah yakulagidde okukola kino. Nti ono nga tamuddamu. Laba bwatuuka mu maaso ng'atunudde gy'atunudde n'aga nti rabbi inni askantu min dhurriyatin biwaadin ghairi dhi dhar'in inda baitika almuharram rabbana liyuqimu ssala. Nze we mbatadde awo gw'omanyi. Era bwe yavuga nti Allahu amaraka bihadha, Allah yakulagidde kino. Naga idhan lan yudayyana, tajja tuvaamu. Tajja kukola ki? Tajja tuvaamu. Ibrahimu agenda naye yaddibye abikwasiza mukama we bwana ye tamanyi kiddirira.
omwana akaabye amazzi agali mu cupa gaweddemu n'ebirala. Eyo nno yali imtihani, kwali kugezesebwanga kwaki kw'amaanyi eri omusajja gwe bayitaani Ibrahimu. Kyova olaba Mungu alina watubuuliza naga nti waman yarghab, ani yandyagadde an millati Ibrahimu, okuva ku nkola ya Ibulayimu, illa man safiha nafsa, okujjako ayesiriwazizza. walakad istafainahu fi dunya wa innahu fi lakhirati lamina as-salihin. Allah yamwawula mu nsi muno yali bibye, Ibrahimu bibye, Mungu yamufuula khalilan, mukwano gwe. Naye yena ina twagala tutuuli omusajja eyagala Katonda, wattakhadhahu khalila, namufuula ki mukwano gwe. Gwe akabuzi oba sente zolina mu nsawo ozifudde mukwano gwo, naye yali yaddira Allah namufuula ki mukwano gwe. Omuwala byonna obijjukira bulungi. Omwana amazzi gatandise okuggwawo, eddungu olimanyi wali olibaddemu, alina amazzi yabeera kabaka. Laba Allah subhanahu wa ta'ala bw'ataasa aleeta abajuruhami. Balengedde ebinyonyi waggulu, bazzi abajuruhami. Kyali kika ky'abantu abaava e Yaman. Bo batambula, abasajja balunzi awali amazzi we babeera. Owulira amazzi gibulirwa amaze ogasima wansi waago n'ekiwawaatiro kye. Omukyala agezisamuzamu nga nemwateeka talaba waalaba gundi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam omukyala oyo Mungu amusaasire. Senga yagaleka ne ganjaala. Gali badde gatuukira eddere eno ne ku Kaaba, awali Kaaba, omusingi gwa Kaaba, nga Kaaba eri mu nnyanja. Naye yagali zam ali fi wadi Batha, ali mu lusenyi olwetadde oluli flat. Naye yagali zam kuŋŋaana kola ki kuŋŋaana. Kaakati olaba kati Ibulayimu ekyo nga kiwedde, agenda okudda naye teyabitegeera. Yasanga abantu bali awo, abantu bali bulungi, beyaleka muki efuuse katawuni molo ziri awo mpitirivu, shopping molo, bano bagira bakyeye ngere tekyabitegeera. Bali bakanika bano balibagirabe bati omwana naye nyini ng'azannyira mu bali abajuruhami. Kubanga kibeere nabbi mwava, Nabbi sallallahu alaihi wasallam Adinani basimba ku Ismaili. Era nabbi tetumuyita Muwarabu aslan. Si Muwarabu nedda, Muwarabu musta'ariba. Nga bwolaba omusajja ayinza okuva egundi e Rwanda nga bwe tuba tunoonyereza abajjajjaabe baava Rwanda ne tujanga tutema oyo si kaasangwawo. Owulira kakati tulina abawarabu ba mirundi ebiri, albadiya, almusta'ariba, gundi abo al-arabu al-ariba, albadiya, almusta'ariba, abo bonna bika byaki byagwa mu kiki agwa mu kika kyabaki agwa mu kika kyabaki kyabajuruhumu ekya Ismaila enewadinani gyotugambye. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyavaga ni Mungu asaasira omukyalo oyo. Omukyalo oyo yasobola okubeera ng'akola ki ng'akuŋŋaanya amazzi ago. Eyo si gye tuli, twagala tugende akomyewo. Yeerabidde ekintu kyeyakola ki kyeyeetema. Kati bw'amala okukyerabira ate wamanyanga nti ru'yatul anbiya kaana wahyi, endooto z'abannabbi bwabeeranga buki bwabeeranga bubaka. Okiwulira? Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam gundi Ibrahimu alayhi salam ekirooto kimujjira tekraran kiddingana agamba ya Rabbi kino omwana omumanyi Mungu ayali falamma balaga ma'ahu sa'i, bwe yamala okuweza emyaka egitambula okukyala kyo wekisanirira enviiri n'otambula nakyo. Bawulema baga nti myaka 10 abaga nti gyali gikka naye katukubale gyonna kye gyali. Mungu aga nti falamma balaga ma'ahu sa'i, bwe yamala okuweza emyaka egikola ki egitambula. Allah atandika okuleeta imtihani, ekigezo ekirala ekyokusala omwana. Kati omwana omusajja agenkoze ekyo, omwana yali atandise okutegeera ebigenda mu maaso, kubanga okutegeera aya Qur'an etulambikira bulungi. Ya bunayi, wulira ebigambo byakoza, ya bunayi, owange gwe mwana wange, inni ara fil manami anni adbahuka. Buli lwe ndebaka bwe nti ndaba nga nkusala. Inni ara, nze ndaba, si ra'aytu, inni ra'aytu nalabye, inni ara, nze ndaba, buli lwe nenzibiriza bwe nti ara fil manami, ndaba mu kiro kyange anni adbahuka nga ninga nkusala. Fanzur maadha tara, ogamba ki mwana wange? Olwo abasajja
okubeerako kyebayiga. Allah yazino zonna zonna okusala kuteekwa okubeera nga kulina kyekuyigiriza abasiraamu. Ekisooka, omuntu yenna ateesa n'abaana be. Omuntu omwana si mwana muto ne bw'aba akusigala oteese naye oteesa naye mbadde manyi olina era oteesa n'abaana bo Sheikh Hamza n'oteesa nabo ebintu biyinza okutambula awaka nga birungi. Kuba omwana tagenda na miggo eno enkola yaffe ey'ekiddugavu oy'obwavu omanye obwavu bukulinnya ku mutwe notaleka kuba bukubi baana nga bwavu bikubisiza abaana era olwawo okusanga abasajja abagagga bakuba abaana kati gwe obwavu bwogenda balina ekyejo babakuza ekyekyo abaana babagagga naye omwana bateesa naye abaana nogambye omanyi nti TV bagiteekako bwe bati oba oyagala ogijjako bwoti entebe zino zolaba tebazizanyiramu kuteesa kubanga obwongo ogenda ozimba buzimbe. Kati ono maama owulira wali ku ntandikwa yamugambye Allahu amaraka bihadha wulira imaanan obukkiriza obuli amiq obuli ewala ennyo omukazi olyo idhan lan yulayana tasobola kutulekerera. Kakati abayo n'omwana ange yabunayi ekigambo bwe tuba tuvunula olulimi Oluwarabu yabunayi kitegeeza alhanan obwagazi n'okulumirwa eri omuntu gwogenda ogwoyogera naye yabunayi owange gwe mwana wange inni ara fil manami anni adbahu kanze buli lwonna bakankola ki fanzur madha tara ogamba ki fanzur madha tara ogamba ki yabni kirowoozeemuko naawe ogamba ki omwana w'emyaka 10 gyetegereza gwobuuza jambiya nga bweyerogoza omugamba nti Katonda antumye gyali. Kakati omwana mutunuulire Sheikh Hamza omwana gati ya abati ebyo ebigambo bye tuba tubitunuulidde bizitowa nnyo mukulumirwe omuntu. Omwana ya bunayi mwana wange ya abati daddy omwana okuyita nti daddy if'al ma tu'mar kola ekikulagiddwa please kola ekikulagiddwa tojemera Katonda wo kola ekyo ekikulagiddwa tu'mar fi'l mabni fi'l mudari mabni ala al-majhul ani alagidde omwana yamutegeera nti waliwo alagidde omulala majhul tamanyiddwa kola kyolagidde tamugamba kola kyolagidde takdiruhu Allah subhanahu wa ta'ala oteekwa okukaddara nti alagidde yani Allah subhanahu wa ta'ala if'al ma tu'mar kola ekirwagiddwa satajiduni insha Allah min as-sabirin manasiya insha Allah terabira kigambo ki insha Allah satajiduni insha Allah min as-sabirin ojja kumusanga mbagumiikiriza bate yali ogedda min al-muttaqina tayinza kwetwala akujira ejambiya min as-salihina ndi mulongoofu satajiduni insha Allah min al-mu'minina la bal qala satajiduni insha Allah min as-sabirin lianna kubanga kuno kubaako saburu Allah subhanahu wa ta'ala atunulira obubalirivu obuli wakati w'omwana ne taata we nga bonna bamaliridde litanfiri okutuukiriza amrullah ekigambo kyani kya Allah okukinafadha bakikole ki bakituukirire bakituukirize kati Allah subhanahu wa ta'ala bamalayika bagwa bakati ya Allah enkola gitunuli egera okujja mu nsi abantu batandika okusala abaana baabwe gavumenti zino ezirwanira eddembe ly'abantu Mungu bino byonna yabimanya human rights zirijja mu maaso ibaada enegenda kufa ibaada enegenda kukola ki kufa taata amaliridde n'omwana amaliridde falamma aslama watallahu liljabin omwana musibye wansi bonna bamaliridde okutuukiriza ekintu ekyo owulira wanalainahu nga bwanyumye mu ssuula eyo nti netubakoola ya Ibrahimu otuukirize endooto owulira era wafadainahu bidhibhin azim Allah n'anunula Ibrahimu bidhibhin n'ekyokusala nga yenkola egenda okukola ki okusigalawo nga yenkola egenda okukola ki okusigalawo wakati w'abakkiriza nga batuukiriza enkola eya bulayimu naye nga kimanye enkola eyo eva ku kugaba nti asulu ya asulu ekikolo era asaasi Ibrahimu kwe yayogerera ekintu ekyo si yali riyaan kweraga wabula kwali kugaba kwagenda okugaba ng'agabira abantu
olaba kati omusajja kugamba gaba miliyoni 5 ove muzizo naye omusajja nga mugagga ng'alaba tezigabye era nakaakati omuntu okukwata emitwalo 2 okugajja mu ssente ze agule embuzi era tekijja kituufu jo nabadde mpuliriza amawulire awo okumanya abantu Allah yabakola waliwo yiganga bayogedde yiganga ennyama ate era yabbiddwa ate nezibwa mbutale etundibwe okiwulira kakati bwe bantu avaayo bwe bamutolera salaamu n'okwefunya neyefunya wa alaikum salaam naye nga munnanfuusi sheekh oli otya ennyama y'abanno owulira ensi gye tugenze naye engeri y'okusala awo esibuka nti yazimbirwa ku kugaba okiwulira nezimbira ku taqarrubu okusembera nezimbira tawhidullah okwawula Allah wakati w'abantu abo bonna bayawula Allah okuva ku maama taata n'omuki n'omwana era Mungu agera okulanga embeera eremeredde naga bano kambasindikira endiga ebeere nga sunnatun nga nkola lilbaqiina eri eyo bakoze eki abasigadde kati nebeera awo abantu ne basala okuva ku mulembe ogwo ogwa Ibrahimu kurubaana ne zitandika mpaka olwaleero naye nga mu maqasidi alahi mu bigendererwa ebyokusala ekisooka atawhidullah wal ikhlasu lahu kwe kwawulaani Allah subhanahu wa ta'ala eyo maqasid bigendererwa olasebo n'okumujjukira fi ayami maalumaati mu nnaku ezimanyiddwa tuteeka okujjukira ka Allah kubanga ebisolo bino byolaba sheekh wallahi tewaliwo yenkana kisolo bunene kuba kisala ekituufu naddala kati bw'otandikira ku nte eŋŋamiya Allah akabuzi nako kennyini bwe kaba kakoze lutalo oyinza okukalemwa akabuzi nga kakoze lutalo oyinza okukola ki okukalemwa kakati era kyova olaba nti okusoma kuno kwetaagisa kubaliyo Europe jo abasiraamu n'abadde ntulo ly'amawulire abasiraamu abawangaalira mu Europe balina obuzibu bo tebakkirizibwa kusala bambi olwokubeera nti okusala kuyita mitendera mingi Europe ogasse England USA ezo zonna era kyokola nti kurubaana ezisinga baziweereza mu mawanga agatakola ki amawanga agali eno agasobola okusala nti mu America ogenda okusala ensolo bajja kubuuza ebbaluwa y'obulamu bajja kubuuza biki ekyokubiri osaze otya tolumizza owulira kwabo mulimu egundi takdir okugikhaddara okugitamiiza nga bagenda ogisala ensolo mwereme kuwulira nnyo bulumi kakati bw'ovudde eri n'ekiso kyo bisimillahi allahumma minka wa ilaika bisimillahi allahu akbar allahumma minka wa ilaika mbw'osale ekyo tebakyagala era n'asala alina agenda okufaamu ne yeekweka ate poliisi okukwatako mutawaana kati ovalaba bo Europe erwana ekintu kino kidibe ekyokusala ku yidi kubanga lwaki kidiba nti omuze ogw'okusala oba enkola ey'okusala tugisiga busizi mu baana emiti gino emiti egijja mwana nakulaba ng'okutta ekiso ng'osala ensolo n'amanya nti eno yenkola najja ng'akizimba mbongo bwe kati wali mu Europe omwana ajja kutuuka ekiseera ebyokusala bye biki ebyo tabimanyi era akulaba nga atalina ekisaba akoze naye nga weebuuza nti gwe ebisolo bino Mungu yabitugondeza ate nga tulina okubisala era tubirye era nga kwe tuwangaalira kuba oyinza n'okugenda ambasaba ne bagamba naye weyongera okulya ku nnyama olabika omubiri gwe gugyetaaga ekirala nti bwe tuba tetubiriddeeko bijja kuyinjiwala ate bitufuukira ettabbo mu nsi kuba embuzi emu ezaala abaana bana ente zijja kugira olaba kati ezaala emu ng'ate tuzirya nnyo naye awamu n'ekyo mpitirivu bwogera mu lufula mu abatuwa eyo yonna yonna tezibulayo naye buti ate tuzireke mbu tuzikwatirwa ekisa Mungu agamba nti kadhalika sakharaha lakum bwe nti bwe nabagondeza ebisolo ebyo mwabalina nga temuwera na kiro 10 musobole okubeera nga mukola ki nga musala biri ebisolo nga mubisala taqarruban ilayya okusembera gyendi era nga naye Allah mwennyini bw'olaba yatuteerawo okufa tetuyinza gamba mbu si wakisa naye twandiwangadde kati senga ensi olinnyawa
enguudo zalikoleddwawa olaba kati bitabuse abantu bonna balingi wadde kati eyo kagibeera emiti mu kibira bwegiba tegivuddeemu mikulu gino emitaate gibulwa wegikola ki kakati yembeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala gyakola ki katakarubu okusembera eri Allah nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi Ibrahim kati nabbi Ibrahim tumute naye nkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh mbadde nsaba kutwala mukuumulamu njagala nkuddizaawo male kukuwa ku mazzi g'okunywa inshallah tugende okuva mukuumulamu ng'ebigambo byeyongedde okutegereka ebigambo biwoomu biva mu muntu omutuufu akaseera kabyogereramu katuufu bw'oba owulira nga mpiso ekufumise noonya ekisolo osale obudde tebunaggwaayo tukyalina olunaku lulamba wabadde olinamu emitwalo gwo egiwera 2 naye waganya okusala ebigambo bya seeka bikuyingidde ginoonya embuzi oba endiga ennaku nga tezinaggwako nawe obeere nga osala puroguramu yaffe neewooma ennungi esomesebwa abakugu ekutuusibwako bannaffe abacapa general enterprises abakolera prestige majerin tukwebaza nnyo Alhaji Rashid okuba nti nno buli kaseera olowooza kukuganyulwamu nga tusaba Katonda kutukuumire buli seeka akuwaana buwaanyi okusingira ddala Sheikh Mutimba byakuŋŋambyeko si bitono ate nange nga ebimu nga mbimanyi nenkuba musitamu musaba Allah akutukuumire katugende mukuumulamu katono tugenda n'okyusa kyano lwaki ensonga Sheikh gyemuteeredde gyataddeko akati we muyimiririza nkulu nnyo tudda. Pretty, taste it and love it. Prestige Margarine. Eno, yes, Salam TV. Fairway Hotel, a gem hidden in plain sight. With over 50 years of bringing people together. Top-rated restaurants. Personalized customer experiences, luxurious accommodation, surrounded by an oasis of lush gardens and fountains. For work or play, a lot has happened over the last 50 years. Come and rediscover Fairway Hotel. Welcome home, defining Uganda's hospitality. Omusanga mu mmere gy'olya mu mazzi g'okozesa mu nnimiro zaffe ne mu mpewo gye tussa yafuuka kyesittaza mu bitundu gye tubeera era waabulabe nnyo eri emibiri gyaffe. Plastic si kizibu kya gavumenti yokka wabula naffe kizibu gye tuli. Plastic akosa obulamu bw'abaana bo bazzukulu bo n'abazzukulu nakasatwe. Plastic akosa mulembe ku mulembe awatali kusosola ggwani wa gy'obeera. Kiki kyokwa Plastic ffenna atukoseza wamu tukolere wamu taasa obutonde. Obubaka buno okutuusibwako Vivo Energy Uganda, National Environment Management Authority, Stanbic Bank ne NBS Television. Hey friends, you know I got something for you. Spread it on your bread and they can make you grow stronger. Okay, stronger can make you stronger. Prestige stronger can make you stronger. Prestige Margarine. You gotta spread it, taste it, love it. Prestige Margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it, and love it. Prestige Margarine. Before the end comes, before every kickoff, tip-off, or tee-off, behind every decision, making sacrifice after sacrifice, all in the cause of excellence in sport. At the highest level, as passionate as the fans, as patriotic as all of us. Uganda's biggest sports federations have been putting in the work and getting little recognition. Welcome to a new dawn, an era of merit, a time of appreciation,
Welcome to your new home. NBS Sport, the home of the biggest sports federations in Uganda. NBS Sport, championing Ugandan sport. Are you looking to find the job interview of your lifetime? The one that kickstarts, progresses, or restarts your career? For absolutely no cost, you can now visit the Now Post every Wednesday and voila! Lots of job opportunities from various sectors, all for you to choose from. Yes, get that CV and cover letter updated and simply wait for the fresh opportunities every Wednesday. Wednesday is no longer just Wednesday for all of us at the Now Post. It's Job Wednesday. Updated every Wednesday, available every day of the week. The Now Post. Accurate news fast. Eno ye Salam TV. Spread it, taste it, and love it. Prestige Margarine. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya. Webale kuba nti okyaliko ebigambo biwoomu ddala. Mbadde wano nga nfuna bigambo biwoomu kuva wa Sheikh bannaye. Nkugaa ategeera embeera ne duniya. Ate kaakati omuntu bw'akusomesa nga alina n'omutima omusaasizi gy'oli kubanga atambudde n'alaba ebimu kiba kintu kikulu nnyo. Bibadde birungi mwebaza nnyo Sheikh Mutimba aba n'ebigambo ebiwoomu. Mbeera mu irimu nange bwe tuwummulamu wano nga awummuza ku mumiro naye mbeera mu irimu. Kyova olaba mufunamu nnyo. Kaakati program gye tuliko bagiyita Dawa Special. Sheikh ali mu tulaga obulungi obuli mu kusaddaaka ebisolo. Atukoze bulungi avudde ku nsibuko. Engeri gye twatandikamu okusala kuno. Sheikh, wooteredde akasubi obadde okyatugaziyiza ng'otulaga obulungi buno obuli mu kusaddaaka era n'otugamba okusaddaaka kuno ate ku Nabbi Muhammad kwa nsusso kutya ng'ate kwava ku Ibrahim. Ekikulu nga tuzeeko emabega omuntu ayinza okulowooza nti Katonda alya ennyama oba Katonda anywa omusaayi naye mu Surat Hajj aya 37 mu bimu maqasid ebigendererwa by'okusala lan yanaala Allaha luhumuha nobwo talina kyafuna mu nnyama wala dimaauha wadde kafekki walakin naye kyayagala yanaaluhu taqwa minkum kulaba nga gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawa ssente omutya osobola mu kumutyako osobola okuyamba abalala osobola okukola ki okuyamba abalala kwongera emigaso gidda gye tukola ki gidda gye tuli naye agenda okukulaba nga wallahi ya Mungu si byoliko kyovola nti ye Mungu yatwirawo ebintu bitono naye ng'ate lyabulabe okutugezesa. Waliwo mu hadisi ya Salman nabadde njagala kugamba hadisi ya Salman al-Farisi. Hadisi ya Salman al-Farisi atunyumiza agamba nti omusajja yayingira ejjana lwanswera. Omusajja yayingira ejjana lwanswera? Ebuuka mu bbanga swera fly. Bagitabi? Yo yennyini fly. Fly? Ate si butterfly. Wabula fly. Kaakati yayingira ejjana lwanswera. Omulala ayingira omuliro lwanswera. Byajja bitya nti waaliwo essanamu ng'essanamu eryo ddene nnyo liriko n'abalikuuma era wawatunuulidde amataba gabadde luddawa amataba gabaddeko naye ekigendererwa nalabye omusajja nga ye mu kifo ky'okusitula ebintu bye yasoose kusitula ssanamu lye eddene aliwonya amataba mu Haiti gyegala eyo era neewuunya Katonda atasobola kwetaasa mataba oyo naye Katonda bamusitudde kati nga liri essanamu lyali awo kati omusajja ne bamugaa nti bw'oba oyagala okuyita wano karri sendera eri essanamu eyo bidhubaabi nanswera nakati enswera ngijjewa n'atandika okutunulira enswera paka lwefuna enswera n'agikarraba eri essanamu tekugenda kurbana omulala najja nagani nebagani karrib walaw bidhubaabi sembera nagani sirina gwensembe sirina kyensembera nakyo
eri ekintu ekirala kyonna okujjako nze sembera wa Allah ne bamugaa nti sembera walamu bidhubabi wadde nsiraga nti sijja kukikola fakatalahum ne bamutta bwe bawala okumutta ne batuuka mu maaso ga Allah subhanahu wataala ono n'ayingira omuliro kuba agondedde ebigambo byabaki byabagalagala bali olw'enswera gye yasaddaaka ono n'ayingira ejjana olw'enseera gye yagaana okukola ki okusaddaaka kitegeeza ki nti taqarrub okusembera eri Allah subhanahu wataala tusembera naye na buli saddaaka yonna ebeera ng'eri halaali ng'ate nga yagitulagira okubeera nga tusembera nayo okiwulira ssebo era mu maqasid mu bigendererwa ebiri mu allahiya zino ashukuru okwebaza kiba kyabulabe era kibadde kyabulabe Sheikh Hamza abantu ku myaka mungu gyatuyisizaamu egya covid bannaffe bafudde kati tunula wano badokita Kalisa bonna tebaliiwo bamuzaata bonna bafudde tunulira wakisa ala dhalika buli muntu alina embeera efaanagana bwetyo bannaffe bonna bafudde naye abasajja abo gwe mungu wamuwaakyo okutaasa tewali kuba balina ssente balina ssente ekisooka baali basajja bayivu baali banene ate baali bamanyifu naye la yugni anhum amwaluhum esente tezakola ki tezabagasa esente tezakola ki tezabagasa okumanya nti tezabagasa Allah n'abajjulula n'abatwala wadde nga zaali badde ne bwe baali tugamba ffenna tusonde esente tutaasa obulamu bwa dokita Kalisa twali badde tubutaasa naye gwe lwaki teweebaza ku ekyo nogati kankwata akasente kano ngende ngula embuzi wali ngisale ngisaddaake ate kankubuulireyo ekirala bw'oba olina ssente mungu akubala okusinziza bw'olina ssente ekyalaalikuba kiri kimu naye ne bw'oba olina ssente ng'onogamba miliyoni 10 ngenda zisalamu nte abantu balye kuba esizoni ng'omuntu bw'ogenda kalulu n'ogenda webakubira obululu n'ogamba kangula tikiti nga bano aba betting kata olwaleero ababeera ku mipiira gino gye basiba oyinza okusiba wano n'asiba wali n'asiba wano n'asiba wano esente zonna n'azimaliramu ebyo ebyawongo naye kati gwe lwaki tosiba n'oga nti ente 10 zonna nzikuza lilla abantu bagende bakole ki bazirye gwaliwo ente zenkana omwana ng'omusajja oli bwe yali asazeewo okusala omwana lwaki toweebaza Allah era mu aya emu agamba gundi Allah subhanahu wataala mukigendererwa mubi bigendererwa ebyokusala laallahum yashkurun babeere nga beebaza Allah kwebyo ebintu byeyakola ki byabawa babeere nga bakola ki nga beebaza Allah subhanahu wataala mu bintu byabawa ekirala mu bigendererwa ebya Allahiya bino byolaba mulimu tadhkir okujjukira biqissati Ismail adhabih omuntu yalagera okusalibwa gundi akati bannange omusajja okutya Allah kwe kwali kumutuusizaawo okutya Allah kwe kwatuusa Bulayimu okukwata omwana we amusembezeeyo ate kikwewuunyisa okubayo obukodo bulwadde bubi nnyo omuntu tukuŋŋaanya sente zaffe etumala ozikuŋŋaanya ne zibeeraawo ku akawunti ne bakuleeteranga message olinako sente bwe ziti n'oziteekako n'amateeka naye kikwewuunyisa bw'oba nga ozivuddemu nga tezikyali zizo ekikwewuunyisa nti Allah bwe yali agaba ssente ezo ate gwe yazikola teyazikuwa teyakuwaako wadde omugabo n'ogumu Allah bwe yali agaba ssente ez'abafu nga bamaze okufa tolinaako wadde coin kuze wakwera n'okola n'obeerawo ng'oli w'amaanyi nnyo tolinaako wadde coin sente zonna zonna yaziwa abantu baazo emiteeko 8 bonna ne bazigabana okitegeera bulungi abantu bangi ababadde abagagaseeka wano era betuwulira ennyombo ng'olwayo bali mu kuyombera sente owulira naye wegiremu ezizo jja sente zo mu zizo kubanga zino sente zogeramu embuzi zizo ondevuddewo ogenda kuyingira nazo entaana ogenda kuyingira nazo entaana wadde temukyagala nnyo ku ntaana awo wolabaawo waliwo ekiwandiiko kinene naye oli ne baba teyasoma ddiini oba mukatuliki oba muprotestant oba mulokole oba musiraamu oba musamize akisoma kiri mu Kurani
ekiwandiiko nga kiriko nga batulabe bateeka obuseminti waggulu w'entana ne bawandiika kati nawe kino kiri mu bbanga naye buli muntu kimutambulira mu gundi ekiriwa lakad jitumuna furada kama khalaknakum awwala marra munzijidde bwannamunigina wali wansaawe teriyo ne bwabeera mwanawo nga zaakaaba yaganye okulya emmere otuukaawo nga olusoba ku kiwandiiko ekyo ng'avaawo adduka agenda bakuzika ne taata lakad jitumuna furadan kama khalaknakum awwala marra bal zaamtum an lan naj'al lakum maw'ida soti kaafu owula munzijidde nga bwe nakolaki wano wayingirwawo bwomu nga bwe wava mu lubuto lwa nnyoko nembeera balongo omu yasooka okufuluma n'omulala n'akolaki naye abantu awo bino byebikolawo omusajja yakola ja omusajja oyo olaba nti yafa ku yidi naye nga talina niyo esala owula so kakati mulimu okutona makasudi mulimu okutona nabisosola bayaga tahadu mwewe ebirabo mwagalane mulimu okutona omuntu bwomutemera akanyama n'akalyako allahu akbar kabir nze lumu batera okusala entaawe mulagaawo naye waliwo bwaba otadde enyama mbuveera ogigabira abantu ogaba abantu omukazi n'omutunula waliwo omukazi gwe natunulira wallahi nga mukrisitu naye ngaakaaba amazigga alaba obuveera buggwawo mubuuza kiki madamu ekikaabya nagandi gomanyi nti maze omwaka mulama gasirya ku nyama omwaka januari mpaka desi era mu bantu abasinga okunkubira amasimu nga baagala ennyama ate batali basiraamu sekatonda erabira ku nyama ekitaganibwa mu mateeka obusiraamu luhiya egabirwa abasiraamu n'abatali basiraamu mu mateeka genda osome gundi akisaamu za tawzii al ulahiya owulira sebo ekisooka obeera ne balirwanaabo nga si basiraamu tobawa ku nyama bano bemuyita muallafatu kulubumu muallafatu oba muahada gwomanyi nga bwe yagala okubayita naye oteeka okukwata ku nyama obawe kubanga nabbi salama yatunyonyola ku muliraano naga omuliraano gwa mirundi 3 waliwo omuliraano muganda wo musiraamu muno ate nga muganda wo musaayi obula n'omulala musiraamu naye si muganda wo naye mulirwanaawo n'omulala si musiraamu si muganda wo naye mulirwanaawo buli omu alina hakki zaayo kati mu hakki ezo zeziriwo okubayisa obulungi olina okukwata abaana be bazanya n'abaana bo oteeka okukwata ku nyama n'okolaki n'ogibawa kubanga bema muhtajin mungu bwe yali agamba nti wakulu minha mulye ku nyama eyo wa atim muliise almutarra alqana abasobola okwegulira ennyama nga mmwe bahamza walmutar n'abatasobola abatasobola yagandi basiraamu bokka musome bulungi nyo emiteeko gy'okugaba gundi kubanga kati kiro teri mugumu kitule omuntu kwana kiro 2 ozimu omugandi ekyo yinza ku allafa kulubu oyinza kireeta ekyo allafa tekulubu owulira sibu obusiraamu bwakutetenkanya abantu bayingiza tutya musiraamu tugyewo tutya enemite obulabe wakati waffe obulabo okimanyi zaka kati katugende nti okutwala zaka senga tukuŋŋanya house of zaka nebeera nga erimu sente nyingi nnyo pulezidenti w'eggwanga najalaga njagala kumpola sente genda kugula byakulwanyisa kukuuma dawula tukwata sente mubaitibali musimina netuzimuwa muba temuyekedde busira ate tuyekedde ki edawula onotolerawo zaka nga dawula bagirumbye ekituufu onowangalo kyanga muli mukudduka seka olaba obusiraamu abantu babutegeere obusiraamu butambulira ku kugaba kati makasid ezimu ku makasid zezirwa zeezo allah ategeeza kubanga obudde toba nabwo mu suura eno surati lhajji kuba surati lhajji esinga okubeeramu ebyagundi ebyogalamu akati walbuduna neŋŋamiya ezo zemulaba ezo buduna eŋŋamiya ente jaalnaha lakum mungu yazituteerawo min shaairillah zamu bubonero obulaga nti allah akolaki gyali seka ente eyo bweraga tojja kumusala tosobola gisala ente
waliwo naye gwe yakubako omugenge balayika baziika ogiraba gwe yakuba tteke yali agikuba waliwo yali agikuba amatu n'agikuba amatu yamukuba tteke omulundi gumu n'agenda ng'awenyera oba yali muki naye mugamba nti walbuduna ebisolo ebyo bimulaba ngamiya biki jaalnaha lakum nabiba byammwe min sha'airillah ate byambolero bwaki bwa Allah subhanahu wa ta'ala naye mugamba lakum fiha khairun mulinamu obulungi mbisolo ebyo bannange muntya olw'ebisolo ebyo mulinamu obulungi mulinamu obuki obulungi ekisooka omuntu naye bw'aba yayambadde nga mwavuuka ng'ayambadde engato eya leather nawe weeyagala ekituufu oba ayambadde jaketi eya leather abo bonna maliba khair mulinamu obulungi obubakuba mu mpewo okubeera nga empewo tebafugira amajaketi obusawo bw'abakyala engato z'abakyala gye mwesiba ekyo ne kibeeraawo mulimu obulungi obw'okulya ennyama yennyini mulimu obulungi obw'obusa bwabwo obusa kugimusa nabwo ki ebirime byaffe mulimu obulungi obw'amata omuntu bw'atanywa ku mata kwegamba wulira n'agaana n'okungulira kalita kamata waliwo n'omumanyi gwe wansomesaako olumu wano mbu yatunda ebitabo byali ekanyama n'amata ennyama n'amata si bintu byakola ki naga nti n'obunene bwayo fadhkuru isma llahi alaiha bembanga mumaze ogisiba emiki emiguwa fadhkuru isma llahi alaiha mwogerenga ku linnya lyani ya allah bismillah allahu akbar allahumma minka wa ilaika mwogere ku linnya lyani lya allah mwogere ku linnya lya allah subhanahu wa ta'ala sawafa nga zisimba ennyiriri kaleerwe nga gijjako bagiri esobola okwerwanako sekente nga bazireese nezigaa tugenda kukola butalo kaleerwa awo tewasigala muntu ab'emundu be bajja ne basimba ennyiriri oluusi waliwo bano abayana n'obulaba ng'akoze eki emu yalwadde nabadde mu lufulajjo nagenza okulaba ng'ekoze eki emu bagireese bagisaze ente naye nga zine waazo zikoze eki zikkiriza mugambe bwemuba mumaze okuzisiba emiguwa zisse wansi so waafa zisimba ennyiriri fa idha wajabat junubuha mumaze n'okuzibaaga fakulu minha allah wakitiibwa era wakisa fakulu minha mulye ku nnyama eyo yasobola abanabi sallallahu alaihi wasallam mu hijjatul wada yasala yagenda n'ebirabo bya ngamiya 100 n'asala engamiya 63 omukono ne gufuuyirira n'agamba ali jangu osale n'ezikoze eki ezisigaladdewo naye bwe yamaliriza n'agamba munsalire ku buli ngamiya muntere fi qidirin mu sefuliya munfumbire ndye ku saddaaka eyo buli ngamiya 13 nabbi yalya kilo meka ng'osala kafi katono ate yali yekka abantu abayagala nga okulya ne nabbi babanga batono naye fakulumina mugatwe bwe mumala okugula engundi togigaba yonna fakulumina mulye nti wa atuimu lukana muliise abantu abalukana waliwo omusajja nga tasobola kusaba ebitala byamukutte naye alinamu ensa owulira mutonere alkana omwekkusa walmutarra n'abeetaavu waliwo abeetaavu gotutulya nti abantu mpagala nabo beetaaga okulya kanya naga ti kadhalika sakharnaha lakum yensonga lwaki nabagondeza ebisolo ebyo laallakum tashkuruun mulyoke mubeera abantu abeebaza abantu bamugamba thank you ya allah thank you my god allah bamwebaza bi afaali na bikolwa wa aqwali na bigambo ebikolwa ebigambo si byebyo byogedde thank you ai allah ng'olina kyowaddeyo osooka kikola n'owaayo owulira sebo n'owaayo kati bwomala okuwaayo n'obeera nga omugamba ai allah kiringa dduwa tetuba tulomba edduwa nti osooka kuleeta esiterifaaru wenenya al inkisari okumenyeka maaso ga allah oga nti siriddayo kukola kintu ekyo owulira asadaka oteeka okubaayo kyowaayo kyosinziirako osabe wenyina kyenkoze kino katonda allah oba wakkiriza omulimu gwange ntaasa mu buzibu bwendiko naye kimanyi ti eddwawana abantu 8 ku buli 100 tebalina bye bawaayo nga bawaayo lillah
kubasinzira okusaba kuba ebigambo byonna bitegeeza kujja bwe bityo hawaan bwe bityo abantu abalabira mu buku wabalaba buli muntu yajjayo omulimu gwe ogwegolodde gulimaala nakola kino nakolayo naye nakikola ku lulwo bwobanga wakkiriza ntaasa awona naga nti nakukkiriza naye gwe kati sooka otunuulire n'okusaba kwennyini kuno kwennyini kulimu bandabe agala oli okukola ki nayimirira awo bwati gwe gunti bakuwa ennyama bwe bakuwa ennyama bakole bwe bati ne bwe bati naye takarubu okusembera eri allah ng'osembera ng'ogaba ennyama osale ogaba ennyama omala okugaba ennyama abantu balye bwe bamala okulya alaaka oluganda olujja okujjawo wakati w'omuntu gw'oliisizza ennyama tayinza kugamba nti ekyabagende bakutte omuntu buli lwanawo ng'omuwadde ennyama ate ekikomera kye bagiroko era akubira akasimu gadi wayi mpuli abantu bali ku kikomera era allah abikola nga fawaid emigaso yidda gye tuli okitegera bulungi Sheikh Hamza yidda gye kikola ki gye tuli kifuna nti bagambira la yanala allah luhumuha mungu tayagala nyama talina wogikanyuga nosanga tetyaliwo wala dimauha wadde omusaayi walakin yanaluhu taqwa minkum kyasinga okwagala kumutya bawulira kadhalika sakhara lakum bwatyo ekyokumutya ekyo nakyo kyava olaba nga yabagondeza enki ensolo bahimatul an'am ebisolo ebirundwa yabibagondeza era tanagambako tusala embogo allah kubanga yalimanyi kicwa maagi eza zikwatako tagambako tusala empeewo wadde efaana n'embuzi akugamba ebintu byeyakugondeza yabiwa oda nabigamba gonda ku lw'omuntu lahi eggulu nasaze endiga sheekh kweza ggulu la ilaha illallah nga nene enzibu naye yagonze bugonze gonda endiga giteekaawo eŋŋamiya sheekh eŋŋamiya emmoroka egikoona emmoroka yonna neggwawo olw'obunene bwayo naye mungu nanyiniyo alikuwako akaggo netuula wansi nagisiba ensiba ya busaago nekkiriza negagifumita ekiso mwagala naye litukabiru llah mwogere ku linnya lyani erya allah ate by the way abantu balina obuzibu nti ennaku 10 bwe zitandika takibira wetandikira munaku 10 ezitandise mungu zalayira nti walfajiri walayalin ashir ezo 10 awo nga mutandika takbira mpaka ku lwokubiri enkya si yidi nti wetuyingaseeka katunuulira sahaba ayitibwa abdullah ibn umar ne abu hurayra bo zayingiranga nga bagenda mbutale buli bayitanga allahu akbar allahu akbar allahu akbar nga wayuraddiduna waraahuma nga nabale babaddamu okusinza bitakbirihima ku takbira gye bakolaki bakikolanga okuva nga lumu mpaka nga enaku z'omwezi ayyamu tashiriki nga yukabiruna allah olwali olwokuna luli olweri wiiki kakati mugera nitukabiru llah nange njagala erinnya lyange lyogerweko mu nnaku ezo 10 kubanga mawusimu zakwogera ku allah mawusimu zakukola ki zakwogera ku allah bw'ategeeze makka obeerenga okwatagana n'abali e makka mwoyo mwena bwe mu ibaada mungu yayagala okubeera nga ebintu byogerwako abantu babitegeere kakati n'olwekyo litukabiru llah ala ma hadakum wabashiri almuhsinin sanyusa abantu abakola ki abakkiriza hadisi esembayo sallallahu sallam aga nti man lahu si'a omuntu alina obusobozi ng'olina sente walam yudahi notasala wala yuqarribanna musallana tujjeranga ddala kyaliga tekituufu tewalijjidde ddala wetusalira kuyidi wokka oba yidi wala yuqarribanna musallana tojjanga wetusalira oli mubi olwokuba tewasa allah mwana munda ayagaliwa insha bwoba oyagadde falira mutu yahudiya nawu nasuraniya fa munfajo oyagala ngoli widayo bunaswara to ati kintu kinene nnyo nolwekyabuluganda tujja kwongerezaawo insha allah olunaku olwenkya allah banaatuwadde obulamu ku iburahimu kuba tuli mu nnaku zaani za bulayimu inshallah taala inshallah ng'ovudde mu idi ya girashidi omanyi yandiyatiri bwakulabako seba aba ayagala kuwa idi era talina sebo agenda kulipootinga ndowooza enkya bwe naamala nja kutwalayo tumwebaza mukama waffe okuyimirizaawo daawa
era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mutere mukisa namwe abagula mugule akwegamba akuddiza nawe gwoba otambula naye haja atuddiza bwebaba batakuwadde nti akuwadde ekintu nga kino oba omuti gwa sabbuuni guno oba butto ono n'akuwa bubi bigambo byetwogedde bino n'asasulira empewo ekyo kyokka tusaba ejjana ku luwe wa otudde mu gundi oba olina mu nterezo oba oli ku mulimo olaba Yusufu akola ki asomesa olwekyo omuntu ngoyo mumuteekanga mu dduwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba man sanaa lakum almaruf omuntu wabakoleranga ekirungi fakafiuhu namwe mukole ki musasule nebemba tegena kyemusasula fad'u lahu mumusabire edduwe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bwatyo Sheikh Mutimba Yusufu naga ebigambo bye tebyogerekeka biwooma nnyo. Imaamu waffe wali ku muzikiti gwe Mulago era muzikiti gw'abalwadde n'abafu naye ate gujjanjaba emitima era nze ebbanga lyensaaliddeyo kutuba zaayo tezizanyiramu ddala zijja nga zizza abantu engulu. Programu eno Dawa Special kutuusibwako bannaffe Bachapa General Enterprises abakolera Prestige Margarine nga ye siyaagi gwoteeka ku mugaati ne mu kyokunywa kyo, ne bakolera jama nga ye sabbuuni gw'oyosesa engoye, ne bakozesa lanzo ye sabbuuni onaabamu n'abaawunya bulungi, naawe ayagala okufumba nga butto taliimu cholesterol onaagejjesa n'okuleeta ebirwadde ebirala, gula Rinsan wa bannaffe Abachapa General Enterprises. Tusange wonna mu supermarket zonna, mu maduuka gonna ne mu maka gaffe wali mu kikuubo ku Rafik Building. Allah nsaba atusinka olunaku lujja kuba lwankya, saawa zijja kuba zennyini ze twatandikiddeko 5. Kimanye Sheikh Mutimba buli lwowulira nti yajja gw'abaalemwa n'osubwa kwamanyi nze mba nkutegeezezza. Mutesiteso mwanyizi mbadde Hamza Mdindwa, tusinkane enkyakatu kamba siibulirawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Spread it, taste it, and love it. Prestige Margarine. Eno ye Salam TV. The future is here.